Aisha obulamu bwe obw'okubeera mu Kampala ndowooza olugendo lwe lukomekerezeddwa. Mukalakasa bw'asazeewo omwana ono amukwate amwetike amuzze mu kyalo ewaabwe. Aisha tabadde musanyufu era tabadde na bigambo oluvannyuma lw'okumugamba nti bamutwala mu kyalo. So Aisha Kampala bw'atyo bw'agisiibudde. Mukalakasa asazeewo atwale omwana ono mu kyalo oluvannyuma lw'okuba nti abadde talina muntu yenna gw'abeera naye eno mu kibuga ng'ate tannaba kufuna buyambi w'ayinza kutandikira. Jjukira ali lubuto, talina gw'abeera naye. Tata Joan yamulekawo. Oba okitegeera musajja ali eyo mirimu. Okitegeera? So basazeewo Aisha ono bamukwate bamuzzeeyo ko ewaabwe mu kyalo agira abeera eyo abeewa bwe bagira bamulabirirako nga bwakuza n'olubuto mpaka bw'anaazaala. So nga obalaba mu mmotoka badde bali mu ddene nga bali mu kugenda entwetwe eyo muba Aisha ava wala. Aisha ava wala aveeyo ntwetwe eyo gye bali abantu ntwetwe. So bami mukazi otabadde musanyufu era mwenna abamwagala n'abamwagaliza ebirungi mwongere okumusabira, mwongere okumuteeka mu ssala zammwe mwana muwala ono asobola okuba nti munnanga at least ko tomanya alikomawo waneeno mu kibuga Kampala n'addamu okuba nti ate akibeeramu buto kubanga bali tayagala kugenda mu kyalo. Mu kyalo bali tayagala kugenda. So njagala nkutuuseeko olugendo lwa Aisha ono nga bamutwala mu kyalo atabadde musanyufu. Aisha tabadde musanyufu kumutwala mu kyalo, takyagadde. Newankubadde Tata Joan yali yagamba Mukalakasa ono obutakwata Aisha mutwala mu kyalo, naye abadde ateekeddwa okukikola kubanga omwana abadde abeera yekka. Abadde abeera yekka nga talina yadde n'omuntu gamanyi bwafunirawo obuzibu. Kakutuuseko vidiyo eno nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Awenjogere essaawa tuli mu lugendo lwolekera entwetwe ba Aisha. Abantu bangi nnyo bagambye Mr. Ken twandiyambye omwana oyo ne tumanyi bwabwe bwa. Ibo tuba tumuyambye kesi nga afunye obuzibu tutandikira wa. Konza ne bangamba Mr. Ken essaawa oli n'omwana oyo nena malafu n'obuzibu. Osobola nga abadde bakuwaana bennyini ne bakukuba. Ne ngamba kyakubagulizaako tebataga wambazi. Essaawa tutatuuka ekibuga yettawuli eddako tutuuke entwetwe. Ngenda mu bazadde ba Aisha tumanye Aisha kyebi mukwatako nkesi ngaafunye obuzibu tuzatandikira wa oba Aisha ewaabwe entwetwe asobola okubeerayo tumuyambire ene wa maama we natugenda kubanga tubanya olunaku olwalo. So mutambule naffe temuvaawo atandise eky'ettaka banaye munsabire tebandiirayo kubanga Aisha ayinza okubanga ali mu luku batwale bamali esimu yange tekwagula amatu bange. Ate wetawo. Tugenda straight ya? Where are you going to do what? I used to follow the thing on her but kano kapya. Munnyonnyolo oyo. Tutwala Aisha waabwe mu bazadde be essaawa enjogereramu. We are taking Aisha mu kyalo ewaabwe. Yes. Aisha ono abantu mwavudde ne mukama nti bantu bajja bagetaze okubanga bamuyamba naye abantu bagamba. Which side tugenda Ntwetu? Twatuuse edda Ntwetu tuli ku kyattaka avuga kilometers zero. Kuyingira abantu balage obedde abalabye abatuuze b'Entwetwe ba. Twayingidde edda mu kyalo munda. Omwana kawaase kakusaana. Gamba tukakuwa. Jangu mada. Naye driver wafali akuba. Tumusanga wa? She's not coming back. Akomawo. Tumutwala mu bazadde be tumanyi. Soka laba waabwe bambi. Tuke waabwe tumanye bazadde be bagamba ki abafamily ye bagamba ki. Segera polisi emweri. Sokodde eno. Tudde eno. Naye abatuuze b'Entwetwe mubalaba. Baabo Aisha yasamanga kati wasomera kwede somero. Eyo ababambadde bbululu. Naye ekikyalo kyammwe kyamaanyi muliyo n'amasannyalaze omutima. Asobola otya okubeera ye. Segera. Osobola okubeera n'abantu tugenda kufuna ennamba ya maama w'omuto
buli anabanga alina kyafunye nze nja kusigala kukubira oluseke ngateekayo enamba yaki ya maamawo Mane mwegendereza agenda kubaliire. Banange nze omutima gwankubira bwe mutandaba Kampala tutte Aisha waabwe baba be bandidde yangambe bweno basera n'emisana. Kino sikirabanga ku myaka gyezo. Bamuyita Nagagga. Aliwa. Banange. Omusazi. Bannaye Nagagga. Nagagga kiri kitya gyebaleko taata. Tukomezaawo omwana wammwe. Aisha. Simumanyi. Wuno muwala wo tumukomezaawo ku kyalo omwerabidde. Nagagga. Andage. Simumanyi. Andage. So Aisha abona biwasomanga nababo. Ebisobole kubasomera bana mukiri kitya mojja kutya. So nichobaza nnyo mena bambi ababereddewo Aisha mumbeere eno ababadde bamuyamba Nagagga naye tunabwe tujja kumalako Aisha tumuziza wangu eno wansi eno ne kati wano wansi sikitege wansi yete gyetu kwata akambe tukwata ki soko pa funa wali eri wabali nagaye muzeeyi nga mukambwe muzeeyi agambye sema Nagagga alabika okulya bannange njagala tukole mangu tuveeyo eno kuba siri kugandiire banaye kani mutulabyeko nnyo bayibayi naye nga babikwano like mwena abantu ababeereddewo Aisha tubeeyanza nnyo naye tekisobodde kukola ki tekisobodde kukola Aisha abantu buli omu agamba no omwana ono tumutwale mu bazadde be asobola okubeera ne maama we omuto aliyo dala okudda ku intaneti okugamba nti omwana obabeere n'okuliro babungi kubanga abantu bejje bali ngasokubeera nga tumuyambira bwetubanga tusobola okumuyambira awo waali well and good era nga ffe tugamba nti Aisha katumuzeeyo wamama naye Aisha kuusibira binene bintu nti essimu yangenda kugikuwandikira kapapula ngiwandike ku kisenge in case of anything ona kyeweetaaga kyonna ng'osigaddeyo eno ewaka nkubira so tobaamu nakutya nti Mr. Ken antutte eno mukyala nsuuleyo nedda in case ng'ona kyeweetaaga gwe nkubira ngamba nti Mr. Ken njagala kulya ku mandaazi njagala kulya naye Mr. Ken ewaffe naye tovumayo omuntu no bannaye nalayitidda n'okutya ekyo ekyalo mbwate gwe olabika okuwooma baagala kundya anna basala omugambo kati bano nabo badde banyi bazze batugoberera kati kyogamba babuza amangu ago tebategedde bwe tuli bavuga mpola lisobbula naye naawe lyamazi weyasama tugenda ebintu nga muli mugendo zino bwezitenzi musobola n'okubula ebituufu ate mukwasamirira bino simba amannyo naye babyogera nga muli mu lugendo twakyamye balibo tebalabawo leka oli abakimu wasiiba otya Aisha? tebafukamira mu mmotoka Ndi bulungi naye ng'olabye abitegeera obwongo bwata olwamukimene nomugamba tugenda olwamujje kuwena nomugamba tugenda mu kyalo yakomye okwogera tatategeera kigenda mu maaso naye ono asindise glucose naye sigenda mukkiriza mubiru Aisha kati muze yagamba mbi toka kale muna sina chakola naye nga muli bangi abasaba bambi okubuuza ku Aisha bambi buli bamubuuzeeko kuba bayinza obutaddamu kumulaba era bane buli alina kyagala okuba Aisha akimuwe kati buli alina kyagala okumuwa kyonna akimuwe fe tuli mu lugendo netiwaaka olere tuli ntwetwe kati what do they expect erisi balage munda gye tuli mayiro 8
tuli munda mu kyalo mayiro 8 naye nga tusiraanidde wano nawe tunatogera gya kusana tulize olwabe no gitulwa bana abantu bene balogo so kuchogera tusane ebituufu bwe nolabe kati ate tulabayo gye tulaga naye kandabe ku bagesiti bambi abagala obuuza ku Aisha ese munge gizaidi mu battery nange simanyi olwaki era kegena zikira bayi ku eri ku 9 kegena zikira njagala ituke ku 5 tukole Annange ngenda kukujja Anita wewe bale kuweereza aweereza tomulidde byabwedda byakola ayoza bintu bannange sikitegeera kati Kiki muko? Manga ni kuzi zitakula za maso ndagala ziraba injijeko nsoko kya kibisi tujja kubaddira edda kasa tutuuka bwe tuti nga tukomawo